KBN Media ya gwe mukutu gwe mulungi ali eyo webali tugoberera amanya Sean Hassan Dumba mu studio nako lwayo ndi muna abasajja mekete yanga tugenda kubanga twogera ku nsonga ez'enjawulo tugenda kubanga tutanya ensonga biche bikoza amawulire na bingi tugenda kuba tubikwanjulira mu maaso awo omulamwa ogugendo soka ndoza tugenda soka twogere ku Suna Ben ne Nambwayo ebyo abasinga mu abiwulidde naye tugenda kubikunnyonnyola butya bitya yes then tubeeko ne copyright infringement eno nga yabanabitone naye tugenda kuba tugitunuulira tugikubeeko torch jukira torch ye program yaffe tulina ne basponsor baffe tulina Dr. Sylvia Namaganda tulina Sylvia Namaganda onono nga musawo mukugu ajjanjabisa obutonde mwe abasajja abenyoma temulina maanyi ga kisajja Dr. Namaganda Sylvia yabaleetedde eddagala okuva mu America tobeera eyo nolowooza nti tolina budduukiro munaye obudduukiro weebuli ali ku namba 0752 60 2411 ye musawo oba Dr. Namaganda Sylvia. Tuina ne Eden Bushera millet drink akugamba life is better oba go hunger free quench you thirsty. Sebo we yanjulira abatulaba. Abatulaba amanya nze Kisitu Stanley omufumbe wow. Aha ne side eno ninayo omukulu nze ateba kyanoonya bandaba Mwanje Steven Kabanana lirinnya Mwanje Steven Kabanana yaggaddewo muganda wange tugenda tandikira wano Suna Ben ne Nambwayo bano nno munaye nga bakozi ba kuki ekitongole ekimu bavudde bakozi na amawulire wiiki ndowooza ziringa 2 wiiki ziringa 2 oba emu naye nga be bali ku mawulire omu mukyala wa munne naye ebyensi nga omanyi omwami n'omukyala bitabula nnyo omu asaba munne ndowooza oba divorce tugenda kutanya ndowooza kansokere side eno wange esebo nenyongero bala musako baganda bange emikwano gyange mugaba mutya mwebale kugenda ku YouTube yange gye bayita Mwanje Steven Kabanana ne musubscribe nga ne mulaba filimu eziriyo ntero ko filimu kumpi buli lunaku ate ka tulina filimu empaba giyita Tezicha 2 is a series movie tugiteekawo beera buli sawa 5 ez'okumakya nsonyi okuyisa wakalango kangaako genda mu maaso nzize ku mulamwa wewa Nambwayo ne Suna Ben esebo ku bonna waliwo yakuzibwa n'ataakuzibwa muchoche ki nyonnyola awo wali ekinyusi era nze nja kwagala nnyo Suna Ben mbulamu bwange bwonna kuba kiruma nnyo era kyanaku nnyo ng'okedde ku makya n'owasa mukazi wo abantu balimanya nti oyo mukazi wo nga yakugamba nako toyogere ebintu bino mukama wange n'abitegeera ne bukya ku makya ye n'agenda mu mawulire waliwo akaseera awo akaaliwo nga bakyekwana ku Vision Group bwoti muti okwogera abantu gye bakola ba Vision Group bakola ku bukedde bonna naye Nambwayo baaliko mulaavu nga yakwebba ye teyakijjukidde nti balina laavu y'okwebba ne bukya ku makya olw'okuba ayagala ebyenfuna bulooka Nambwayo bulooka mbadde sikimanyi sabula emboozi yeyogedde ono agamba yafunira Suna Ben waali enyumba bwe bayizimba ate Kamoga ajjiramuwa Kamoga Kamoga ye yaguza abantu bano ababiri bakita Kamoga Properties eba company company baamu abakozi kati Nambwayo mukozi wa Kamoga kitegeeza Nambwayo bulooka kati ya blocking ettaka Chaka Suna Ben bwe yaligula
ate naye ayagala okulibeeramu. Kati mukyala bulooka Nambwayo kuva dda ayinza okuba alimu olubulooka lungi, kuba ntunuulira Ssuuna Ben bwe yajjira ku Bukedde ne bwe yali afaanana nga Nambwayo sireeya. Omanyi sireeya? Ate amawulire gatugamba yaliko omuko omuyimbi omu Opafambo. Sijja kwogera era sijja kikubanyako birowoozo, naye omuntu oyo nga sireeya mu kibuga, Ssuuna Ben si omuntu yajja e Kampala ng'ayagalika ku ndabika ye bwe yali ng'oggyeko bino byateredde leero, naye bulooka najja mwagala mu kyama, era Nambwayo teyafaayo nga yakaagala Ssuuna Ben. Omukwano tegubanga bwe gubanga gwali gwa mukyama bannaye nze ebyaddala nze ngaze nze ndi saidi yono omukyala. Katujje kasooka amalirize Stanley, kasooka amalirize akati nze nganze wendaba omukyala oyo alina byanoonya, oba oliawo yabifunye tanaba. Era nsinza Ssuuna Ben kugamba ekigambo kino tokwata kukera ku makya n'ofuna okusikirizibwa n'owayo kalina tezimbika. Anti kati njukira oli maama wa mwana alina omwana mu Ssuuna Ben. Ekyapa kyagenza okuvaayo nga amannya balikaaba babiri. Kati bw'osaba divorce either waliwo afiirwa oba waliwo akola ki afunamu. Sente zaali zaani. Kati goba bwe tukuba torch. Sente zaali zaani. Nange kye neebuuza. Zaali za Ssuuna Ben. Ndeka. Nedda. Sokondeke. Nsooke kwasaganya ebyange, nze sijja kuyingirira. Sigenda kuyingirira. Soko mulikaso gatonnyonnyola ensonga. Olaba? Omukulu kale muwasooke. Sinnayogera. Kasooke tuve side. Sinnayogera. Bakuwosooke. Kale katono nnyo. Omukulu ono agambye Ssuuna Ben yajja mu Kampala yali tayagalika. Kitegeeza yasanga Nambwayo ng'ayinawo ke yeekoledde. Kitegeeza mu bufunze akatonotono kentegedde nti Ssuuna Ben yajja ne yeetunga ku mukazi. Okitegedde? Bantu alina kye yeekoleddewo. Kansooke mbagiremu katono. Story eri bw'eti. Nambwayo yali muka Opafambo omuyimbi era nga basula mu kikomera kye kimu. Kigambibwa nti Nambwayo nga bw'ogambye nti yali bulooka mubazi nga alina ne kopi y'ekisumuluzo kyani kya Ssuuna Ben mu kikomera mwe baali basula. Ne Ssuuna mwe yali asula. Wabula Ssuuna ne yeegomba omwana omuwala ono mukyala neibakyosomooza byonna wulira katuwuliziganye katono. Nambwayo nga obukazi obujja ewa Ssuuna Ben yakuba pass ng'akuba ekibulooka ya receiving obukyala buno oluvannyuma n'amala ne yeddizaani Nambwayo. Nambwayo yeddiza Ssuuna Ben. Yes. Bwe yakubanga ekibulooka. Anti yalaba nga bano abaana bamuzannyisa ng'ate yamulaba mu future. Kakati bwamulaba mu future nga bano abaana bazannya ate ng'alinawo kitegeeza kwa awo ndi naawe. Anti wulira awo ndi naawe era naye nga talina muganda wange kino ekintu kiri bwekiti muganda wange yamulaba mu future era n'agibala nga babbulooka we baba n'agamba yettaka waligulekangulumira wano etawuni eyitawo naye nga talina kaalina amafuta gajja kuyita wano talina kaalina ntundamo miliyoni 4 kaakati ne information endala eraga nti mukyala Kamoga Property Gundi Consultants alina oluganda ku Nambwayo.
Suna Ben agenda okugula poloti yagula egundi Galuga omuli enju. Nambwa yaleka yakola ki yagiraba n'agamba Suna Ben ne bakwata akasente ne bakola ki ne bawaayo. Kati ekyapa kigenda okufuluma. Kyagenda okufuluma nga kiriko amannya aga. Nambwa yo Suna Ben. Nambwa yo ne Suna Ben. Obubi. Naye tankulage. Kati kyayisiza obi Suna Ben. Kati yenkaya n'eri awo. Okay. Kakati bonna. Lwako nyingirira. Kakona kolesa bumisho yange. Suna Ben munnamasaka munno. Nze ndi munnamasaka kituufu. Nesi kino sikyogera nga munnamasaka. Nkyogera nga munna Uganda. Nkyogera nga muki? Munna Uganda. Oli munnamasaka munnange kituufu. Fasi nja soko okwebaza Nambwa y'okubala. Namanya nti omwana aze n'ekinyanyanyanya kigenda kukwatayo ensi ekyanaamirize enchampitewo. Lindako. Oli musajja? Ndi musajja. Ate era nange ndi musajja. Abakazi bakoze nnyo ebintu ebyo. Kakati wamalindako maliriza ensonga yange. Bwe yamala okubala ekyo. Ko kyemanyi ku vision group baali ngono omusajja yakajja yesoko kibala bulungi nabalo mupiira gwe naga akasajja kano ekintu kyekayina kipya kirungi kitegeeze nkyaba na Uganda banna Kampala bagenda kyagala namwetungako ngeri kali kole senti wali basoma mu kikomera kimu ngona apasinga kino yabala nagamba ono kamwetungeko kuba Suna yali alina busobwe obuleta sente nga siza musala gwa vision gwe bali bakolera ono ababiraba kigambibwa ne busaidi gonde buno busaidi chiki Nambwa ya receiving nga obwagundi Suna Ben nga yabuteeka mu parking labuteeka yonaga omukulu ava mu binyanya nga byagaba buno buchiki ng'ekintu kyawa buchiki ono akibala era bano basajja bannange tokozesanga omukazi oba buloka ate bamugosanga oba buloka tukkiriza ne baba mulungi atya omuze ku saidi yo muleke baba mutwale kakati okumanya omukazi mugezi nnyo era muyaye nnyo era Suna simanyi wagenda kibuukiramu kuba bamwetolola ne Kamoga ogambe Kamoga tebalinako oluganda ne muka Kamoga simanyi Kamoga mukyala Kamoga omukulu balinako oluganda ne Nambwa yo era ne bapanga bupanzi nti leka wano posti tugigule wano era baba bebakolanga Suna ababbize namugamba ngeri gye muli nti kati gwe nkumanyi nkuinamu omwana tojja kunziba kumba omukazi ali mbyakubba yafuna omukisa ogwo ndeka yafuna omukisa ogwo okukola ki ogubba kakati bwekibanga kyazzenga empapula ezo ziri bwe zityo kuba ne Suna agamba ezo empapula sizimanyi azirabye bulabi alabe ndabe leero kitegeeza bamuwa ebicupuli byabadde aterese ate era nga yasayininga nako ne siginicha yiye obwo bubbi nze kankubulire ate kati n'ekirala kyennaza okulaba Suna asooke yeekenneenye kasooke tumalirize side yende Suna asooke yeekenneenye n'omwana wa Nambwayo kuba ebintu byaze mu social media ayinza n'okuba omwana oyo nga walubobbo olubobbo lwe lutya nga batutega olubbo yatufaanana kuba Suna tomalaga kweka kifaananyi kya Suna era omuntu alinga okwefaananiza ekifaananyi kya Suna ali muntu oku Mukasa Kadeeya mu Uganda program torch agenda maaso tugezaako okutaanya tukuba torch mu ebyo ebibaddewo ebikoze amawulire gy'otabadde ate netubikutuusaako munnange yes mukulu Kabane n'agambye by the way ebigambo ebyogerwa bino tebivunanyizibwa ku TV bivunanyizibwa ku ki ku muntu nenayagala Suna asooka akwate omwana wambale ku DNA asooka mukebere nedda nekifaananyi bakireete wano ku social media ng'omukazi weza ku social media nakyo tukikeberemu tukirabe ddala ekifaananyi kyaffe kakati nedda ono kyagamba Suna Ben yamweganyeko ani omwana omukazi akeera ku makya tugende mpola abooluganda mwebale nnyo okusubscribinga ku channel yaffe KBN Media
tubasaba bambi mweyongere tuwagira program tukyaleeta nyingi nnyo ne ba sponsors baffe nabo mweyongere bawagira aba Eden Busera Miret Drink kati bwana katusoke tugendeko saidi eno tugenda kuddira kabarana tugenda kuddira bwana Stanley ensonga oziwulidde bulungi nga bwe zibadde osaidinga na saidi ki oba ensonga enkuba gyozikuba mu torch ziri zitya saidi yo kakati nze ndi musajja ebyaddala naye abakyala abo nabo bannaffe bantu ngaffe naye olumu abasajja abamu banyigiriza abakyala abo kakati mukulu munnange oyo agambye nti omuwala simanyi omwana yeetaaga simanyi kukebeza esegera ye ng'omusajja tannakolaki tannagambako nti omwana siwuwe ate ekyokulala bagamba waliwo akagera abaganda ke bagamba nti simanyi oli munno bwakusinga ekigere simanyi eki bakiyita ekigere tokiyita simanyi njovu kati nambwayi bw'aba yasinga Suna Beni amagezi nambwayi ye mugezi Suna Beni ye fala omukazi tasobola kufumbafumba nga fala n'alyoka kutuusa kweryesa okitegeera kakati yasooka n'amusendera n'alaba omuntu ono ebintu abitambuza atya gwe n'akuleetera akawala n'akuleetera akokubiri gwe bwewedigiza okitegeera ate ng'abala future alaba wano waliwo omulamwa wano okitegeera kitegeeza nti omuwala ono aba yabala nnyo mucyo aba yabala okusinga Suna Beni yafiiridde mu firimu nambwayo ye firimu sita ye firimu sita firimu nedda nanga nyingirira nedda lindako mbadde saa soke tuwulize saidi soke tuwulize saidi emu akati ffenna abasajja ebiseera ebisinga bwe tubanga tuli mu pulogulaamu y'omukazi okumwagala tweteekateeka okitegeera ne mwogera bingi awo mukwano booti kati Suna Beni oba bamusayiningisa ku kipapula ni Suna Beni ng'omuntu eyalinga eyasoma ategeera bakusayiningisa kiti ekipapula nga kyakicupuli anti naffe wetwebuuza kati kitegeeza waliwo emboozi lumu gye nawulira waliwo omuyimbi gwe saagala kwogera waliwo omuyimbi gwe saagala kwogera era amawulire ge nawulirako eyaddira simanyi era omukazi n'amusayiningisa enju wano n'agisenguka noza omutegedde enju n'agigira tugenda okugira ng'alinnya ennyonyi agenze yali muyimbi kyoli waaye ndeka saagala nnyo mwogere awufano tuli free kaakati basajja bannange ndi musajja naye twebereremu kino ekiseera kye tulimu mbabuulira abasajja mwenna abakazi tulina bakwata nga tubabala kubanga nabo batubala kati tuli mu mupiira gwe tuzannya nga ffenna twebala goolo asooka okuba mu katimba yaba agunywesezza mucyo nambwayo yateebye yagiteebye kati era Suna Beni waddembe atuyambe ave mu nyumba y'omukazi anoonye ekibanja ewalala bamunywesezza goolo nga lwaki ogambye buloka kati ate Suna Beni gundi nambwayo ono agenda okujja ono nga ye mugezi wesite kakati ono ye fala we village kati alumbye village gaalo ngambanya site gaalo ekitegedde kati kitegeeza aba asobola okukimala
mwe mugitulekere batubbe si kubabba omupiira gwabaguddemu omupiira golo yanywedde olwoka muli babuloka mutubbe ekyo kyo yanywedde ojja kumwana byakumpita ebyo ekintu kiri ekintu eki kimu kyengamba nze mukama wange muganda wange namasaka munnange ate ono ataddemu ebyamasaka omaze okwogera nekanze ebyo mbiyingiddemu ate bakuwaddeko akazindalo kakyali kange ani nenyine kazindalo kazindalo kange gwe tokanga kali wakati anti nange nsobola okakozesa malirize basebo ne banyabo kansoke nzijewo gundi zino tusoke tugendeko mu mulango katono kubanga kana akadagala kayamba abaami okutangira prostate cancer ali mu stage esookuba eyokubiri. Personal care products tulinamu sabuni. Kasabuni kafu kalungi kakola ku baana kakola ku bantu abakulu yadde bebi nga yakazaalibwa. Tuyinamu Kafemi Care olina omukyala aliyeyo atawanyizibwa kandida oba any harmful bacterias. Tuyinayo anti-aging oli eyo oyagala kuba bannange ng'odda buto pure and broken glandamus pores kakuyamba okutangira oba okusitula obutafaali bw'omubiri obuyamba ebirwadde byonna ebikutawaanya mu mubiri ebikusuula wansi kyembasikonyeeko ng'oli eyo byonna tubikola. KBN Media kwetuli kwatulaba programu ebadde ekutta omuliro ne tusalawo tugizikize tusoke tugizikize. Bwana Stanley esooka onywe kasera ka Eden ate abakanyweddeko naye shake sooka onyenye katumbiira bakawuwa bububi nga nanyenyeza bwendi ebintu tobimanyi ebintu obitulekeranga bw'omala okukanywako ogenda tuwa komenti yo bwana banana ogenda tuwongera otuwe komenti olira obuwoomi omuyoyo nga yakoze ekintu ya bamuyise Eden Bushera millet drink, yes. Tukomye omaliriza ku mulamwa gwa Sunaben ennambwayo tugenda kuddako ewa kabanana katono then tuswitchinge tudde ku mulamwa omulala ogwa fight copyright infringement. Okay. Yeah. Tweyanza nnyo abalabi baffe kakati nze nkanzi ndi musajja nkakasa nti omukazi yatukubye omupiira tukkirize tugaane lwakuba nti ebiseera ebisinga ate n'abakyala nabo embeera olumu gye batwalamu abaami ekola ki mulimu abamu abatakikola mu butuufu ne bakikola mu buyaaye naye ono ye yakikoze mu butuufu ono ye nambwa ye ndi saidi ye naye nga mu byonna abasajja twebereremu omanyi okkiriza okitegeera omupiira n'ogamba jjo guno gwo bagunkubyemu 0 kakati nze mu byonna ngamba Sunaben akwate ennyumba y'omukazi agimuwe amulinamu omwana si bwe kiri ali lubuto ezo olubuto lwa mukulu oyo omwana wa mukulu oyo era tannamwegaanako kakati ebiseera bino we twatuuka olibwa omukyala bw'aba akukubye eggoolo kiriza gwe muviire genda onoonye era bw'aba ayagala kuwasa agenda awase naye aleke bano batambuza obulamu bwabwe nze y'ensonga yawe tweyanze ku mulamu katono je ntudde ku mulamu kale kabanga katono ngenda kakozesa ekisooka Sunaben togabanjo ennyumba emenya omwana omu kalina agenda gisulamu atya agenda sula mbisenge bimeka eri nyumba kalina mu bufunze ngamba nti ekirungi nambwa yo buloka agenda anoonyeyo ennyumba ey'ebisenge ebibiri bisatu ajja tugambe nti tulina ennyumba bweti ya milioni 10 oba milioni 2 oba milioni 10 oba milioni 4 kwa buloka ezo azirina
tugende tukole ebivulu byaffe suna be nteeka ebivulu tugulire omukazi ennyumba ave mweno suna be ate n'ekirala suna tunateeka bivulu ebyo kola ekintu kimu sooka ku musaayi ate nekana akaana akali mu lubuto genda mu sikaani ng'eyina amaaso agalaba suna beni tobula suna beni tobula sooka ogende mu sikaani ononye balabe sikaani era olabe ddala enshepu eyo yaffe then ekando kakabera omusaayi sikamanyi engeri omukazi yagende mu social media n'omwana amuze mu social media tumulabe naffe tujajinge tulabe nti ddala ono omwana waffe omwana ku kigoda akwatako omwana akwata ku nnyanya tujja kufuna omwana ng'omwana muyimbi tweyanze kigomlo gyatulaba ensonga we ziri kati tugenda kudda ku nsonga ya corporate infringement tutuuseewa kantandike neeno kakati neyanziza nnyo mukulu nammwe abatulaba tweyanziza nnyo balemwe bale kubanga mutugoberera era mwongere otugoberera nga tuteesa ku miramu egy'enjawulo